waffe mulungi era wa kitiibwa. Oyo atuwadde omukisa ogw'amaanyi okubanga ne mu kiseera kino tuyiga ku nsonga ezikwatagana ku maka n'obufumbo ane tuba nga tukyali balamu. Weewala okubanga ogoberera puroguramu eno buli lunaku era njagala okwebaza Katonda kubanga akusobozesezza okutuukiriza ekyo obweyamu okutambulanga nange mu buweereza buno. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Nze omusumba Ssebaggala Ivan Samuel era nga nze muteesiteesi atakutuusako puroguramu eno ku TV yo Hope Channel TV Uganda. TV ekuwa ebigambo eby'essuubi, ekuzaamu amaanyi, ekuzimba ne kufuula ow'omuwendo ate ow'enjawulo, si ggwe wekka naye n'abaana bo n'abantu bonna abakwetoolodde. Puroguramu eno amaka n'obufumbo ebeerawo buli lunaku Monday paka Friday ku ssaawa 4 ez'okumakya ate eddibwamu buli kiro essaawa 2:30. Olwekyo njagala okwebaza Mukama ku lwammwe abatambula nange. Tuyize ebigambo bingi nnyo ddala era osobola okugenda ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel n'olaba puroguramu zino zonna ze tuzze tuyiga ezisukka 6 ezikwatagana ku maka n'obufumbo n'ebirala bingi by'osobola okuyiga ku YouTube channel eyo. Subscribinga, likinga, commentinga ate laba puroguramu zeyo zongera okuzimba n'okuzaamu amaanyi. Nsanyuka nnyo buli lwe mpulira ebigambo ebiva gye muli kumpi buli lunaku nga binneebaza olw'obuweereza buno obwa puroguramu eno, naye bulijjo ne mbajjukiza sinze naye erinnya lya Mukama liriba lyebazibwa bulijjo olwaki ne kisobodde okukolebwa mu puroguramu eno okuyamba amaka mangi okwongera okuzimbibwa ate n'okunywezebwa. Njagala okutwala omukisa guno nate okutegeeza nti osobola okugobera puroguramu eno live buli lunaku wonna w'oli ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda live. N'olaba puroguramu zino nga bwe ziba zitambula live n'ebirala byonna ebiriko. Olwekyo nsaba Mukama akuwa omukisa ng'ogende ku bibanja ebyo okwongera okungoberera awamu ne TV eno tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Gwe nannyini magezi n'okumanya jangu otuyigirize amaka gaffe ogazimbe nga bw'oyagala gabeere gatuuke ku biruubirwa byago ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Muganda wange ne mwannyinaze angoberera. Kye njagala okutegeeza nti amaka kya bugagga. Oluyimba lwe tukozesa mu puroguramu eno lukulu nnyo era lwa muwendo lwayimbibwa Hebrews Choir lwogera ku maka ng'essomero. Ekyamazima kiri nti ebigambo ebirimu weeyongerenga kubigoberera era obiwulirize bulungi nnyo. Ekyamazima kiri nti amaka singa ekibi tekyagayingiramu gandibadde ekifo buli muntu yenna kye yandisinze okwagala okubeeramu, okulinnyamu ekigere n'okusiibamu. Ekibi kyatukola ekizibu ne kirwaza ne kyonoona abo abali mu maka. Ekikolo bwe kyamala okwonooneka olwo kaakati ebyo byonna ebivaamu tebyewuunyisa. Amaka si kigambo bugambo. Amaka yemmwe abagalimu. You are the home, you are the marriage. Amaka si kigambo ekyogerwa ku bantu abatabiriiko. Amaka kigambo ekyogerwa ku bantu abakkiriza okugatandika. Olw'okuba nti ekibi kyayonoonera ddala ffe okuva munda ng'abaana b'abantu. Si ffe kano n'ensi etwetoolodde yonna kumpi buli w'okuba eriiso waliwo akabonero akalaga nti ekibi kyakosaawo. Nga kizibu nnyo okubeera n'amaka amasanyufu. Nga kizibu nnyo okubeera n'amaka agalina emirembe ebbanga lyonna. Nga kizibu nnyo okubeera n'amaka ageeyagaza ekiseera kyonna eky'obulamu bwaffe. Nye newankubadde nga kirabika ng'ekizibu, newankubadde nga kirabika ng'ekitali kyangu, newankubadde nga kirabika nga ekisoomooza mu kusoomeza okusinga okubeera okwa waggulu, naye nina kye nzikiriza nti Katonda oyo eyakkiriza okuddamu okututonda bupya mu Kristo Yesu akyasobola okututonda bujja abaami n'abakyala ne tuddeyo mu kifaananyi kiri eky'amaka agaasooka era nga bwe gaatandika. Kye njagala nkutegeeze kiri kimu nti waliwo ekirungo ekirala kye tugenda okwogerako olwaleero ekiyitibwa obumu mu maka. Tubali twogera ku nsonga nnyingi eziviirako amaka okubeera nga gatabuka, naye ate nga bwe ziba zitegeereddwa ne tukola ebyo ebituufu ate munnanga amaka geeyongera okunywera. Era omulundi guli bwe twali tuyiga tabadde tuyiga ku kigambo ekiyitibwa okussanganamu ekitiibwa. Twakimazeeko ekiseera nga tugezaako okukinnyonnyola
kubanga kikulu nnyo. Ebimu ku birungo ebinyweza namuziga ezitambuza omukwano mu maka n'obufumbo kye kigambo ky'okusanganamu ekitiibwa. Era bulijjo nkukoowoola gwali mu maka n'obufumbo okutegeera nti munno muntu mu maka, okutegeera nti alina bw'awulira, alina bw'ategeera era alina bw'alaba ebintu. Nokkiriza omuseemu ekitiibwa nga bw'ali, kubanga era naawe olina bw'olaba ne bw'otegeera. Si kya bugunjufu okutandika okulowooza nti buli muntu yenna alina kulowooza nga ggwe. Si kya bugunjufu ddala, si kya buvunaanyizibwa omukazi yenna ali eyo okulowooza nti omusajja alina kulowooza by'olowooza, alina kwagala by'oyagala. Abamu baagala amasomo ga saayansi, abalala baagala ga arts. Omu asanyukira okuzuula ebintu ebipya, omulala asanyukira okusoma ebyo ebizuuliddwa. Omulala asanyukira kino, omulala asanyukira kiri. Omu yeenyumiriza mu langi emmyufu, n'omulala yeenyumiririza mu njeru. Buli muntu yenna alina eddembe okulowooza nga bw'ayagala. Alina eddembe okulaba ebintu nga bwe yeetaaga okubiraba. Buli muntu yenna tagenda kukola bintu nga bw'obikola, kubanga bwe tukola ebintu nga tubikola nga bonna bwe babikola, then kati ensi terina beauty. Beauty y'ensi eno gy'olaba kwe kubanga mulimu ebintu eby'enjawulo. Njagala olowoozemu singa mu nsi buli kintu kyonna kyali kya kiragala, newankubadde kiragala mulungi, naye njagala olowooze singa buli kintu kyonna kyali mu kiragala, oba singa amaaso gaffe gaali galaba langi emu, nga tulaba langi emu yokka, nga buli kintu kyonna ky'otunuulira okiraba nga kya kyenvu, olowooza ensi yandibadde efaanana etya? Lwaki okkiriza amaaso go ag'amaka gabeere nga galabira ku langi emu? Beera n'amaaso mu maka agalabira ku langi ez'enjawulo, agasobola okulaba red, agasobola okulaba blue, agasobola okulaba green, agasobola okulaba black, agasobola okulaba purple. Ekyo ekifuula by'olaba okunyuma. Ebyo byonna biva mu respect. Okuwa ekitiibwa kutandikira awo. Okuwa ekitiibwa kutandikira mu kumanya nti si wekka gw'ategeera. Okuwa ekitiibwa kutandikira mu kutegeera nti si gwe wekka alina amagezi. Okuwa ekitiibwa kutandikira mu kumanya nti waliwo n'abantu abalala mu nsi abatali ggwe, abasobola okulaba ebintu mu ngeri gy'otabirengeramu ate ne babeera batuufu. Ekyo ekikola obugunjufu. Ekyo ekidifayininga omuntu eyagunjuka mu nsi. Omuntu yenna ali mu nsi ng'ebintu byonna alina ndabirwamu emu yokka, buli kimu akiraba kimyufu oba buli kimu akiraba kya bbulu nga talabayo langi ndala, abeera mu kiseera kizibu nnyo. Olwo muno eno n'abakulembeze abafaananako bwe bati abakulembera abantu ng'amaaso gaabwe galaba langi emu yokka, nga tebalina mukisa gwonna gwakulaba kintu mu ngeri ndala etali gye bakitegeeramu. Ne bamaliriza nga beekoze obubi bunene, ne bamaliriza nga balumiza be bakulembera, ne bamaliriza nga basigadde bokka, bwe batunuulira abantu bonna balowooza abantu babagoberera. Bagenda okutuuka ekiseera nga basigadde bokka, ne balyoka bafuuka paranoid, ne balwala ekirwadde eky'entiisa, ne batya buli muntu yenna abeetoolodde newankubadde oyo gwe yawasa. Why do those things come in even in leaders? Batusoma mu byafaayo mu European history, tusanga abasajja abaalwala endwadde ze zimu ezo. Oyo nabeera paranoid, kubanga muntu alaba ebintu mu ngeri ye yekka. Kati atuuka ekiseera n'alowooza nti abalala bonna bwe batyo bye babiraba, n'akizuula nti si bwe babiraba, n'alyoka abanyigiriza babirabe bwe batyo. Bw'amala okubanyigiriza babirabe bwe batyo ne bamaliriza nga bamulese yekka, nga bakola kyabagamba so si kye bakkiririzaamu. Bw'atandika okulaba nga kirabika bamulese yekka, bakola bukozi kubanga abagambye, n'atandika okubeeraliikirira ki ekirala kye bakkiriza ekitali ekyo nze kye ndaba. Kati buli muntu n'amufuukira entiisa. Enkomero ya byonna abakulembeze b'osanga ng'alwadde ekirwadde eky'okutya buli muntu. Ne mu maka kijja, omusajja n'okirwala, n'otandika okweraliikira buli muntu akwetoolodde ne mu nnyumba yo. N'otandika okuba ng'embooko zirina kuba kumpi, okubonereza kulina kuba kumpi, okuboggola kulina kuba kumpi, olina kuba muzibu nnyo to keep people seeing things as you want them to see them. And you start battling with life. Beera mugunjufu ekimala. Okkiriza okussa ekitiibwa mu kubeerawo kw'abantu abalala bakwetoolodde, n'okutegeera nti mukazi we asobola okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo, n'okutegeera nti bbaawe asobola okubitegeera obulala. Ekyo bw'onaakiyiga kukakasa ojja kuba wejje mu mbeera enzibu n'emmatigga agaleetebwa amaka n'obufumbo agatali masanyufu, era amaka n'obufumbo agalimu okwerowoozaako era agatali masanyufu. Olwayo njagadde njogere ku bumu. Unity.
obumu Katonda atuyita tubeere nabwo. Ye ennyonnyolako eri n'agamba nti Katonda wo y'omu, your God is one. Obumu kye kimu ku kirungo ekikola amaka amasanyufu. Era y'ensonga lwaki Bayibuli eba eyogere mu Lubereberye Essula 2 olunyiriri olw'abirimu 4 olwonjagadde ndusome kale olwaleero lubeere ekinyusi ky'ebyokuyiga byaffe. N'olwekyo omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Ekigendererwa kya Katonda mu kuteekawo amaka n'obufumbo kwali kuzimba bumu obufaanira ddala naye bw'alina Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekyenjogeddeko simanyi gwe bw'okirowoozaako, neze kankubuulira amazima gaakyo nti Katonda ali omu mu busatu. Obumu obwo Katonda bw'ali bwe bumu bw'ayagala abafumbo babeere nabwo, the same. Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba nti Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Katonda okututonda mu kifaananyi kye kisikayo ekirowoozo ekisinga okubeera ekikulu ate nga kya kitiibwa nti naffe tugwanidde okufaanana ekifaananyi ekyo. Amaka gateeka okuzimba ekiyitibwa obumu. Amaka gateeka okufuula obumu okubeera ekirungo. Amaka gateekwa okufuula obumu okubeera ekitundu mugo. Obumu bwe bugatta abafumbo ne basobola okwewala entalo, ne basobola okwewala okusika omugwa, ne basobola okwewala okukubagana. Bwe njogera ku kigambo obumu ntegeeza nti abo abaayingira mu maka kabakitegeere awatali kubuusabuusa kwonna nti twayingira mu kintu kino nga tukiyingiddemu kuba ffenna. Amaanyi agaatusika okubeera ffenna gayitibwa kwagala. Kati okwagala okwo kakutufuukira obumu obw'emirembe gyonna. Ekyo ne kikola amaka aganaawangaala okuviira ddala gye gatandikira okutuusa gye gakoma. Bassebo ne bannyabo, ekimu ku kyenjagala mbategeeza ate nga kikulu, teriyo maka gasobola kufuna buwangaazi okujja nga galimu ekirungo ky'obumu. Awatali bumu, amaka tegalina biseera bya mu maaso. Ebiseera ebisinga obungi tubumenya kubanga tulowooza nti abantu tubawasizza oba tubafumbiddwa kutugoberera. Obumu tekitegeeza musajja kukola gwe by'oyagala. Obumu tekitegeeza mukazi wo kulaba bintu nga bw'obiraba. Ensonga lwaki nayanjudde ekyokuyiga kino n'ebigabo bye nasoosezza. Obumu tekitegeeza kubanga mwenna mwambadde olugoye olufaanana. Nze ndabyeyo kwaya nnyingi ezambala engoye ezifaanana naye nga tebali bumu, nga baba batuuseemu munda weewuunya n'okwewuunya engeri gye bayimirira ku siteegi ne bayimba. Obumu tekitegeeza kwambala ngoye zifaanana. Mulimu n'abantu abali mu bibiina by'ebyobufuzi nga bambalira ddala engoye ze zimu ng'era bali mu langi y'emu, naye ogenda okuwulira nga bakubaganye nga baagala na kwetta. Kitegeeza nti abantu basobola okwambala langi emu naye nga tebali bumu. Abantu bayinza n'okubeera wansi wa bendera emu naye nga tebali bumu. Abantu bayinza okubeera wansi wa kasolya kamu naye nga tebali bumu. Obumu bwe njogerako obunyweza amaka n'obufumbo si kwe kubanga mwenna muyingira mu geeti emu ey'ennyumba, ekyo tekimala. Obumu bwe njogerako obunyweza obufumbo si kwe kubeera nga mwenna mwambala engoye eza langi emu, wali abagula ekitengi, omukyala n'atunga n'omwami n'atunga n'akaana ne bakatungira, kati bonna ne batambula nga kye bambadde kifaananya langi. Unity in a home esukkako awo. Obumu bwe njogerako mu maka kitegeeza abantu kutambulira mu mmotoka emu nga bagenda ku kkanisa, olwo ntukakasa nti bali bumu. Basobola ogitambuliramu naye nga teri anyumya na munne. Ebiseera ebisinga obungi tulina ebintu bye tukutte ne tubizza mu kifo ky'obumu era ne tubatirira awo. Era abantu bangi mu bufumbo balumya bannaabwe nga bateekawo ebintu ebiraga obumu naye nga si bwa mazima. Obumu bwe butaba bwa mazima
obwo buyitibwa bukuusa. Bakazi bangi abanyigiriza abasajja ne bateekawo embeera ez'okulaga nti bali bumu nga buli kaseera amwogera nako, naye ng'ekyamazima obumu tebuliiwo. Obumu busukka kwogera obwogezi nti mukyala wange wuuyo kaayimirire. Abasajja bangi bateeka abakyala ku kizibu ky'otalabanga, ne babasuula ku mwaggwa agatagambika, ne bateekawo environment nti bali bumu naye nga tebali. N'avuga omukazi mu mmotoka n'amuleeta ku kkanisa, naye nga tasobola kwogera naye, tayinza na kumukwatako, tayinza na kuteesa naye, n'eby'omukazi tebimukwatako, naye bw'ajja naye lowooza nti abo kati bakolagana. Bw'atuuka n'okumwanjula n'amwanjula awo, ye mukyala wange bannange omulungi, bannange y'abasinga bonna, andabiridde nno, afumba ettooke, naye nga bukuusa, nga bulimba bwennyini obuwedde emirimu. Tebali bumu. Omukyala akaaba amaziga, anyigirizibwa, amwanjulira mu bukuusa. Abamu boogera n'ebigambo ebyokwagala naye nga bya bukuusa. Darling, sweet, honey, ebyo nno tebiri mu script yange, sibirinaamu, naye njagadde mbikozesa kubanga mubikozesa eyo. Abantu bangi bali mu bumu obwo obw'ekika ekyo obw'ekifere, obumu obw'ekiyaayeeyaaye, obumu obw'okwejinga obwejinzi n'okupalapalanya, ne bakolakolayo obubaga. Bannange tukola akabaga kano tuserebuletinga, kakati bannange tuwezezza emyaka 25 bannange mu bufumbo. Omusajja n'agenda n'akwata omusimbi mungi nnyo, n'ajja n'ateeka mu pate, n'agula egoye, n'akola biki, naye nga akutte miliyoni 10, miliyoni 20, abamu bakwata ne miliyoni 10, n'azikwata n'aziteeka mu pate, n'ayita ab'amawulire ne bakuba ebifaananyi nga bwe bali obumu. Naye nga bakuba ebifaananyi nga bwe bali obumu bitambule ku mutimbagano ku social media, nga wakati waabwe tewaliwo unity. Mulekeraawo okulimba ensi, mulekeraawo okufera abantu, mulekeraawo okutimba ekifaananyi mu maaso g'ensi ekirala naye nga wakati wammwe muli kirala. Lekeraawo okulaga ensi, abasajja basinga okikola. Abasajja baagala nnyo okulaga ensi nti abalina enkolagana ennungi ne bakyala baabwe, era amukulizaayo ka birthday, era amututteko egidi, era akoze na bino, era n'abiteeka kosyona n'ebitegeera, naye nga problem weri wakati waabwe tewaliiwo bumu. Omukazi ali mu maziga aga buli lunaku mu kisenge gy'asigala. Mama bazimba n'amayumba n'agimuwanga surprise, abakazi bava bagana n'obbitwala. Mama bagula n'amamotoka, oli n'agula akamotoka akalungi, mukyala wange weebale muneekunzaalira ku mwana akamotoka kaako, which is okay. Naye ng'omukyala akamotoka agakkiririza mu bulumi, gwe takulina, gwe takuwulira, mulamu bwakunoonya takulaba, presence yo teriiwo, you are not united, you are not reconciled. Temutabagananga. Ekyo mukyala wo kyanoonya n'okusinga ebimotoka ebinene by'ogula. Ekyo mukyala wo kyayayaanira n'okusinga agayumba aganene. Waakiri okutuula ku mmeeza entono ne muli ekitono naye nga mukkaanya, okusinga okutuula ku mmeeza enene ne muli ebingi naye nga waliwo olutalo. Bayibuli bwetyo bw'esomesa. Where is your unity in your home and marriage? This is a calling from God. Tulekeraawo kubuzaabuza, tulekeraawo gamba okubeera ba imposter, abantu ababeera mu bintu naye nga ddala bataddewo biteeke naye nga si byebyo. Abantu bangi bazimbye obuntuntu okulaga obumu, afuneyo bu inventi nga buno omwaka, afunayo kano ebifaananyi ne bikubaawo, bano bali bumu naye nga toli. Nanjula mukyala wo n'ekitiibwa era mukazi wange oyo era wakitiibwa nnyo, ze bannange singa teyaliwo, singa nafadda, era bannange ze singa teyaliwo, singa ebiseera by'omu maaso ze bannange simanyi na kumanya, ze bannange omukazi oyo yantegeera, era nze bannange omukazi oyo yantegeera, naye nga takutegeera. Ebyoga singa teyaliwo, singa wafadda, naye wo tobeerayo. Programu eno etugamba ki? Mulekeraawo
okuteekawo ekifaananyi eky'ekifere eri ensi. Katonda atukoowola abasajja ffenna n'abakazi tuyingire mu bumu buno bwe yateekateeka kwe yazimbira obufumbo. Tulekerawo okubeera abantu abakaba bannaffe amaziga. Tubalese bali empty, bakalu, tebalina ayamba. Baatuwasa kubabeererawo. Naye omusajja talina ataasa, talina na gwanyumya naye. Awulira ekituli munda ekitayinza kuzibibwa. Talina na wadda, tamanyi na kyakukola. Nigutambula eyo, mukyala gundi, abamu bannabyabufuzi, bapolitician. Kino mukisanga nnyo. Ne musitula amannya g'abaami bammwe. Mukyala Sebaggala, mukyala gundi, ng'era erinnya lya bbaawo likola nnyo kinene ne ku linnya ne oba okuba kampeyini. Naye nga musajja otakuwulira, tamanyi na gy'oli, tamanyi na by'okola, tamanyi na gy'olaga, tamanyi na by'ozzaako wasuula. But you are using his name. That is bad and dangerous. Mukama atuyita obumu bwe yazimba mu maka n'obufumbo bubeere obumu obulina okulabika mu maka gaffe yonna gye tubeera. Kisobole okutuyamba okutuuka ku bigendererwa ebituufu eby'obwakatonda. Era kituyamba okuzimba amaka amasanyufu. Leero mbadde nnyanjula bumu. Kakati okutandika n'enkya ngenda kutandika okunnyonnyola obumu mu maka kye ki. Saa Mukama akuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Teweerabira genda ku YouTube channel yange eri mannya ga Pastor Sebaggala Ivan Samuel. Olaba osubscribinge ate okomentinge ku videos ezo. Ne ku Hope Channel Uganda Live osobola otugoberera bulijjo. Tusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebale kubanga otusomesezza otuyisa okuba obumu. Kino kirungi ekiva mu ggwe kituwe ng'ekisa kyo bwe kiri tubeere n'amaka amasanyufu era agalina emirembe. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Mukama akuwa omukisa.